wavu bungi naye jangu bwonsa bwemutuwadde tulubulirirwe okuyingira 15 zokka enkya gyetulitu easter man gyetuli beblokuli ebyolesebwa bingi obatikkirwa egudde omukulu olunaku lwajjo 88 katulize 8 eredipooli eyitibwa palamenti yatufunde ebintu bingi ebadde mu ggwanga ebitambula bina wooli kyemmanyi bimpulira naye biwulira yenda naye osobola okubiraba ebimbasala bikuddira mukubanga oba obitegedde ebirabye era gwe ng'omuntu asinga okumanya n'osalawo ekisalawo ey'ensonga kkiriza nkwanjira abakulu tulinawo olwaleero abatuuse inako Nsibambi nakotasaza okuzakundeso Ssebo sipiika abatuwuliza mwena gye muli nsobola okusooka tulamusa baganda bange nabo mu studio nammwe bannayuganda byonna gye muli abawuliza puroguramu yaffe ennazi mukama yeebale kubanga abakuumye kubanga ofuna ekikangabwa kirina enkuba yatonye muganda wange Shafiki Mulumba yafiiriddwa mutabani bwe obadde mu Amerika maanyi okuwanga yafudde mu ngeri y'amangu Nsibambi kubanga bakikangabwa Shafiki Mulumba mutani wa Kasimu omugenzi Kasimu Mulumba ekifukaati Kasimu era bodi ekyali yafudde gulu naye mala mukulira simu kaboda kati omwana ali atya ekikaana namuga nti omwana akoze eki yagenda n'asoma n'atandika okukolera eyo famire eyo gigumye Kasimu Mulumba Shafiki Mulumba ye mawokoti malungi mawokoti ye abadde mulungi kosi mulimu omulumu bwe twagala okuwulira abantu bategeere Nsibambi tava ku main tava ku maini naye ebisi byangu anamedi ow'emupi si kintu kyangu era tujja kugiyitamu wano abantu bamanye obuvunaanyizibwa bwaffe ngaababaka feti abantu fe gavumenti yadduka noka parliament gavumenti yakola emirimu gavumenti mukama wange Migadde nemugamba nti ATM naga nti ne ATM tugesera negamba nti sente ziweddeyo tiziweddeyo oba osusse ku amount giwandijeyo olunaku esebo zigwayo kakati ekintu ekyo nakyo si kyangu ezamigati nazo zigwayo onalina nebyenyanyi byavuba kkiriza Imam Kasozi otuli ku salaamu alhamdulillah abannaffe nenna abatugobera n'abakuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu munzikirize nange ngatteko era okusaasiranga ono bwakoze tufiiriddwa omusomesa waffe ku Islamic University Dr. Mujibu Damdira afudde naye kibwatukiranga bwogambye muvubuka muto bangi okufa kwonna kibwatukira nnyo bagtatan kyekigambo ekituufu kugwa bugwi ne bwaba muyiyi tekibaga nti kuba omuyiyi agenda okufa kwonna mu busiraamu kwekwo kibwatukira naye nga Katonda yaba akikoze yes yatugaa nti okufa kugwa bugwi ekyo ekigambo kya bagtatan nolwekyo tusaasidde nnyo abantu abaawo omukidda gye bamuzaala naye abawa n'ensagu wabadde abangalira nayekolawo n'essomero Dr. Mujibu Damdira mwana muto yakamala PhD abadde nozakulana mu mirimu gy'abantu ba fisheries abadde wamu yasoma byennyanja tubasaasidde nnyo mwenna kuziika ssaawa 10 nga bagambye ewa n'ensagu saidi zenakawuka abalwadde mwena tubasaasidde nnyo abasiibi ekisiibo 110 eri 3 nolwekyo ekawungeezi ka leero tutandika 10 erisembayo olwaleero 2 kati nolwekyo abanoonya Laylatul Qadr tutandika kiro kyaleero kuba kyekyabiri mu ekimu
n'olwekyo mu buto twasulanga bweru ekigenda kujja nga kyaka ate era tokiraba byaka tebyaka nali byali tebyaka okumanya kwali kutono kirayira tuga kitegeeza ekiro Katonda mwagerera byonna zubairekayo nga tusitulanga kiro anti kakati ekyangu nekijja bwoba oyagala kunoonya layira sikadiri okugiraba genda wetabe muzikiti gwe wammwe abagenda okutandika okusaala eswala y'ekiro eyo okutandika ssaawa 9 emawanga abali standby mujje nojjanga oli mugumu kubanga tusoma ejjuzo 3 buli kiro n'olwekyo mu nnaku 10 ejuzo zonna 3 eza kulaana eziba tuyingidde mu kiseera kyebagamba Imam nasumagiranga ogenda kusubwa mwagira byemmwe nti ate kyayase anti kakati mwekyakola mwalinanga lunaku olulokka olwali 7 naye hadisi egamba mu nnaku zetuyita ez'ensuusuuba 21, 23, 25, 27 oba 29 ekimu kwezi ennaku mubeera kyetuyita ekiro kya Laylatul Qadr. Mu kiro ekyo singa kikusanga nga okola ibaada yonna ofuna empeera gyebasasula omuntu akoze ibaada okumala emyezi 10 y'emyaka 83 n'ekitundu. Tunula bana bali mu studio ayegezezaamu okutuuka ku 83 yani batunuli bonna balimu nze mukulukulu mwenna naye nkyabuzayo emyaka 18 okuweza bebazuuzi kati buli kizuule ekipya laaka 23 tuli mu lutalawe nsaba Robert Migadde njagala okukaala omusago ku bawuliza ba CBS radio ey'omujjajja naye ate mu ngeri enjawulo abagiwuliriza nga basinziira eBuvuma mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka. Njagala okusaasira abaviiriddwako abantu baabwe chairman w'eggombolola ly'Ebwema Kulofisiime Toto yafiiriddwako muganda we Layasi omukulu Medi fuluma wano olunaku kutuka Misinde genda kwetaba kuwerekera wajja egimu ku mirimu kati gye gitali miwandiike naye ate nga tugikola. Twagala okusaasira n'abo abasanga obuzibu byenfuna. Ennyanja yatabuka sanga omuntu ng'alina amaato 50 akabeera akawumbi kamu n'ekitundu yes n'obutimba wakuba mu mbeera eno ne munyooma ebintu naye eryato limu nkulisibabyo najjakuba eryato limu erivuba lya $3 million n'obutimba bwamu n'enje erimu bweriti. So bw'osanga oli ng'alina amaato 50 naye ate n'amala omwezi atalinayo wadde amagoba gafunye nti bakakadde ayinza okifuna kyafunye naye nga amafuta ge yataddemu. Tubasaasira olw'embeera eyo naye obuvunaanyizibwa tukyasaba gavumenti nti obumu ndowooza tubonyeobonye ekimala oba oliawo abantu betunayiga bwetunazibwa obuvunaanyizibwa obumu tuyinza okutuukiriza. So tubaagaliza okuwuliriza obulungi. Mpindi Bumaali balungi abatuwuliriza ku rediyo yaffe n'enganzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nange njagala kwegatta ku bannange abali mu studio okubagiza abantu abafiiriddwa abantu baabwe ab'enjawulo. Kitalo nnyo naye enteekateeka eyo ya Mungu tewakanyizibwa. Bwetuuka
tulina okukkiriza ate ne tumwegayirira atugumye. N'abafunye amasanyu ag'enjawulo nammwe njagala kusanyukira wamu nammwe. Mungu yeebale kubasobozesa kutuuka ku ekyo. Bakama bange abansindika mu paalamenti mbatumidde, Omukama yeebale kubatambuza mu ngendo zino ze tutambula. Basibi tuweebaza namala okumalako ekisiibo naye tusuubira nti ekisiibo kino akubadde bakadde baffe baswaba n'abalala tukirabire mu bantu kanene nnyo ezagapiira empanvu bazita nsava ezo mizigo miramba gye bavuga naye muzivuge bulungi naddala nga mugenda mu ngendo ez'ewala. Namusa abo basinga okutuuliza puroguramu waliwo bankubira ku ssaawa emu wange ogenze bana ssaawa ziri nnya bankeera olaba kutuma ki owange abantu simanyi kyebaagala puroguramu ena abantu bajagala naye mukulu Ssentongo mutumidde we Namulonge akedde ne injinia Katubire munawe mutumidde nawe omukedde kumbuuzaako n'okungamba okunjagaliza puroguramu ennungi mwebale nnyo mwebaddala eddakiika ziri 29 okusaaza kyasaazaga osaaza ekituufu nowananyi wali kuliko aba UPC naye ng'asaaza waaki nakati ekyo ekikola oli wa kibiina ki bwembeera mu muzikiti mbeera impasho era bwemba nsomesa ebyo seekubiira njogera ensonga bwezi newe kiba kikwata ku nze nakyo nkyogeranga bwe kiri ndi wa jeema omujjuvu olina ekibiina toli wa byabufuzi siri mu active politics neri wa byabufuzi kyogera mu maaso wuliriza bulungi kamutereeza Imam Kasozi Idi wa jeema nnyo atali munabyabufuzi ate tusobya ndi wa byabufuzi ateetaba mu participative politics ebyokuvuganya n'ebyokutegeka ebyokwogerako ebyokulugamya eggwanga ebyo mwindi ate eddiini ekyo kyentumira ddala kyoba olanga ndi Imam kyekinfuula na Imam ekyo Imam atakodde ekyo oli active mu byobufuzi nnyo nga sivuganya nendi active oli opposition kyoyagala kyoyagala opposition kwani ku Museveni no opposition kweno Nsibambi wa FDC ndi opposition kwano waneramu ndi opposition kwa Nupu opposition kwa DP kubanga weyagaliza kitegede Bumaali gwojobuuza bulijjo obuzibu bwammwe bwe mulina mufunza mugenda nenfunza ebintu kakati ate nze siri mubafunza Katonda yayamba nampa obwongo nga bugazimu katono kyemwebaza ekyo kati kyenkozesa ate yatugamba tunyonyola abantu hikima wali mawaidhati lhasan magezi nambozi esinga okuba ennungi eri mu think tanka yaabwe bana bifaananyi kakati ekyokubiri list bwe yafulumye eyaba minisita nali manyi nti mu buli ngeri bwe wali obuzibu nti ffe wane waffe ani atulondera kubanga okumujja kuwa commission eyamujjako yagamba nti ab'omu east nga tebalabika mwene mukola ki ne balondobwa minisita ani abalondedde era mulididdawa waliwo disitulikiti emu alimba minisita 12 mumulididdawa ne bwe bagye bali kakati ebyo byonna bye bituleera mu byobufuzi national cake era gye tugenda okwogerako leero national cake bwegabibwa bakyababeerawa mwe muliriddawa era ekyo ekibuuzo kyange nakijjira nekiyita mu ngeri lusayansi Nsibambi yasika medi ekanzu namusikako enkofiira naweereza obubaka negunyuma olinaga nti eyo mbaga mugirabye embaga kakati mu mbaga eyo mwe muliridda kikulu nnyo kujja wange okujja wano kakati era mwebaza okwambala akakufiira akabbulu ekitegeeza ategedde omusana gye guli ogunaategeeza ebintu ekyo ekintu kikulu migadde omu mukama wange mu byenvuba era kafulu
bali ani abasabira ennyanja ennene bali abalani abasabira ennyanja ennene eri wano aliko n'okumpi wano kubategeeza ku byennyanja ebyo byenjagala tutunuulire nga tugenda bagiyita Central Region ne bagiyitanga Buganda kalonda bagiyita Central naye ampuliriza gy'oli ensonga ekwatagana era honorables omusajja ali atandise katono ejjagwa mu mbeera kintu kyetutulidde olwaleero ampuliriza twatunuulire ensonga y'okusala ensimbi zebayise proposal to cut parliamentary budget eno nga badde biliyoni zibadde 9 lwaliso ekirowoozo nti bezisaleko zibeere 45 sala wakati finance PS Ramadan Goli awoka parliament bakyokanyizza Goli n'agamba nakulooza n'omusinga okwanyirya budget kirina gyenzijja n'obuyinza obwa president ne executive nze munende kompola Ramadan Goli ati ekyo obuyinza mulina kakati ekyo kitegeeza ebintu bingi basalaseneza parliament zino okukola lyo nabo parliament banaatubuulira teeka lirina okusala ssente zino bwezijja kwa parliament ampuliriza yekulira engabanya y'ensimbi otulinawo ekifunisibwa baka parliament Bumaali Mpindi wa parliament tulinawo ne Migadde wa parliament okusooka Nsibambi n'atubuuli kino kiyinza kukolebwa kitya bulabi kyobukirimu era tufunidde abantu egimuli sente zino teeka lirizisalawo ani agendeza ssente kitegeeza ki kino okusala ssente za bajeti ya parliament emunansi mu kusookera ddala tuli mu kaseera akagenda okutematema ssente nekeeki y'eggwanga engabanya ka bajeti tutunule enyingiza n'ensaasaanya nina omukisa mulungi lw'obuvunaanyizibwa obwampeebwa akati ntuula ku kakiiko akatematema kebayita bajeti committee era ebbanga lino lyonna tubadde tulabika nga tubeera eyo tusoma bitabo tulaba n'ensaasaanya bweneebeera luli lwali obuwumbi ndowooza 48 oba 9 n'obuse trillion zibadde 48 kati yagenze mu 52 n'obutundu 8 obuvunaanyizibwa obugaba ssente n'ensaasaanya n'engabana ya keeki constitution neteeka erifuga ensaasaanya public finance management act bubuteeka mu parliament era obuvunaanyizibwa buno tebwatuweebwa nti bwatuweebwa gavumenti bwatuweebwa ssemateeka eyakolebwa bannayuganda lwaki nga ffe parliament ffe tuli mu mbeera eyimirirawo ku lw'abantu era obuvunaanyizibwa ne bugibwa mu gavumenti ereeta nga endowooza yaayo bwe yandibadde ne bwe kituuka okugabanya parliament ku lw'abantu erina okugabanya ssente ezo era kikyamu nnyo muganda wange Ramadan Gobi gwe tuyita Rama abava saidi yeeyo mu Mpindi ne Butambala okuleeta amagezi ge kubanga profesa mugezi mukugu Ramadani Mpuma Mukungu Kagwa Moses mwesiga nnyo abo bonna bakugu nera mamwesiga Kagwa twali naye nze nali bestman we n'abeera wange naye twasoma naye Florida n'akuba abazungu bonna n'abateeka wansi baali bamusigaza yasomese n'akomawo wano Katonda musaasi n'akola ne bakolera mu mbeera nzibu kakati Ramadan byayogera ebyo musajja watu si bibye kubanga ye kafulu naye bwe twagala omunenyeza alina blessing ya president oba executive president constitution teyamuwa buyinza obwo ye minister of finance bwewakanya constitution kyegambye oba olidde mu nsi lukwe era kino tekisobola kuyita bamemba ba parliament tebasobola kukkiriza ebyo awalevu kubanga obuvunaanyizibwa tuba tubwejjeeko obwatuweebwa ssemateeka n'abantu okukola omulimu gwe naye ensonga enkulu bukulu meri teyandibadde eyo kubanga ne olukiiko olulamuzi lwaganye okuleeta ebiteeso byalwo mu bajeti babisaze ne bagamba nti obwo busente butugamba tetusobola bukolamu nsaako era bwe twatuukidde akawungeezi akaggalawo nga tebannaba kuleeta bintu byabwe ne bagamba nti byazze
ebirina okujja mu budget committee tulabe engabanya yaabwe. Aba Minister of Works ne UNRA ku kakiiko kentuulako nako bennyini bazze ne bagamba kino kisoboka. Muyina yenna gye muli tewaliwo project n'emu mpya egenda kukola luguudo. Mu Mpigi yonna Mpigi extra temuli wali luguudo na lumu. Buli mubaka yenna akaaba. Aba Minister ya Health ambulance tewali. Kakati embeera gye tulimu katuubagiro nti bawa Ramadhan Gobi ne bamuwa obuwumbi 40. Era wakiwulidde wekitiibwa Mwanga Kivumbi ng'akyogerako. Bwe bamala omuwa obuwumbi 40 ne bagamba kola budget ya 5 obuse ya 5 nga kye baagala bayiseewo olukweseso bayeteeka libakkiriza okusaasaanya 3 ku buli 100 si bwe kiri. Kakati bwe bagiteeka waggulu ne basaasaanya ne ssente teziriiwo, gavumenti yagwa. Maybe nga ffenna ffe bwe tukaaba ne tugenda bamanerenda gavumenti yagwa, bantu baagala kikkiriza. Kakati kino Ramadhan afuuse kiiso kya mbuzi, bamugamba nti kakati sala n'atunuulira paliamenti wenjagala okgenda. Era ne bannayuganda bwe buzibu n'aga nti kati abandi badde bawolereza bannayuganda nti ssente muziteeka mugula tiya gaasi, ssente muziteeka mu mikolo egya Hadija Namyalo Kololo nti mugenze kusibula abasiraamu ate ne mubakuba emiggo. Batuta abasiraamu basibulula ne babakuba miggo. Kakati ezo ssente zitwala omusango si gwabwe. Kakati abandi badde bagamba nti zino ssente tuzitaase tuziteeke wano, oyagala obalage nti tuli babi nnyo. Era kati eyo gye tuyita abantu baga nti mulaba abo beeyongeza ssente. Bwana Medi kinakyogedde nga tutandika nabadde njogedde muganda wange Migadde yankulira mu b'emyalo ate yansookayo mu paliamenti ne mukulu Bumaali twakagendayo. Imam Kasozi yitayagala nakuwulira biriyo naye okuwa obubaka bwa paliamenti Medi nembukwazikamu ojja kuddayo e Bulaaya ogenda mu exile n'ogamba nti kati ngeze kebagalirawo rediyo kitono kubanga kano kofuluma wano abantu ne bagamba oli mubi nnyo, oli mukodo, olina omusota muki, oyo omusajja muzibu, twamuyirawo omubiri ki okuva ku makya paka kawungezi ng'ate tobanenya. Kati ffe gavumenti kakati bw'ojjagamba nti oyagala kusala omusala gwa mamemba parliament, one kututeekawo olutalo n'abantu nti olaba abantu beeyongeza emisaala, ssente ezituweebwa tosobola na kuzikozesa mu wiiki emu oba bbiri. Era okyebaza Katonda nti bazibawa mu budde ne zigula amafuta n'ogenda n'oziika. Mukulu Migadde buli wiiki aziika abantu abatakka wansi wa 10. Kati bw'owaayo emitwalo 3 ate era n'owaayo gumu nalwo olutalo. Lwaki eno yatusosodde, lwaki eno yawaddeyo omutwalo gumu. Kakati ate oyita mu landimayini endabirwamu bw'ogiteeka waggulu kati omulaba eri yali agiteeka wansi. Bw'ogiteeka wansi olwo olutalo ng'ojjako ogenda mu ddwaliro okujjanjaba ebifuba ogiteeka butesi wansi twakoowa bijambo byo n'owulya dda. Kakati bamemba ba palimenti zino sente ze mugamba ze babawa liyale zeziddako ewammwe entono ate ne batunda n'ebyabwe. Nze alhamdulillah nali sirwerangako na bbanja era Imam wange nakimanyi, naye kakati ffe mu Busiraamu tuli mu mabanja ga riba kubanga bw'oteewola ogenda kukola ki? Kuba kufa. So kino bannange kireme kubaleetera kukememwa kulowooza nti bono baganya okubasalako ssente baagala kutulwanyisa nammwe ffe ababalwanirira. E Kenya babawa obuwumbi 5 buli mwaka wa parliament ne bagenda ne bakolako ku mirimu gavumenti gyekoze eki gyeremeddwa. Wano batuwa 0. Kati ffe tulina obalwanya nze badde ku budget committee tebaba constituency allowance tebatuwa Migadde byavaawo. Kakati ffe ababalwanirira nze ndi ku budget committee. Ensaasaanya mukama wange ono gobi gyaliko terina mu parliament. Ensaasaanya eri
mu state house na defense kino kakikolebwa kitateeka liyinza okukola kino ate wajja kituusa tasobola zisala gobi yagambye alina obuyinza ate abudya obuyinza buli alina blessing ate namwe muno tuwagira baleme zisala kubanga tebanazisala n'okujjako eyo omutulabeko lega nti nga tetukulaba at least bakulabako ne bakulabako mu face nakujja nga tekukyasoboka ate nga ffe tubalwanirira ffe tutunuulira ezo enguudo n'amalwaliro agajeki agalemereddwa kakati ffe kye tusaba mutuwe maanyi naddala bakama baffe bano bamigadde omukulu mumugambe sente zigenda mu state house ne defense ne muzigaba kakati muhozi project mwagirabye okugenda obugenze Masaka gye bagenda ezo zivaawa bitwagala ffe tukwataganye nkitegera bulungi gavumenti yagwa talina ssente naye ate kakati bagezaako kutulwanyisa naki n'abantu naye kyetwagala bashuwalinga bassebo ne bannyabo bamemba ba parliament tebasobola kuva gamba nti sente bazikendeeze kubanga bwe banaatugyako ffe ecupa y'omusaayi ate eggwanga ligenda kufiira ddala zali nga mmaliriza ku nsonga eyo yesebo si buli muntu nti yagenda mu parliament yagenda kugaggawala kubanga mu parliament waliyo obugabi ne yagenda kufuna bukulembeze kikyamu nnyo omukozi wo kubanga abo bagobi bali wansi wa parliament ne minister of finance eri wansi wa parliament ne president kukikwatagana ku ngabanya kubanga constitution yekyufu kikyamu nnyo abakozi ba gavumenti ne gavumenti okutunuza omudumu mu kitongole ekyawe obuyinza okugabanya keki ate kikyamu nnyo kufa abali wano okuba nti tulebeddwa okukwatagana tulabe engabanya ya keki kyenetandikiddeko ngaasaaga mu kusooka mukojja wange nze ndi ku budget committee abalango batudde akibwa bagifunye abalala bonna bakifunye ekisaawe abalala bonna bafunye ebyabwe ffe wano wakiso yokka ne Kampala tukuŋŋaanya 75 ku buli 100 mu budget kati bwogatako n'ebituli ekitegeeza nga 8 kiva wano mu central tetulinaamu wadde luguudo bino bagamba northern bypass yebiki ebyo bya grant mu ntaya Buganda temulimu Mpindi emyaka 3 temuli ekyokudda mu kyangu muli banafutukiriza anti kyenjagala tugambe awo bwe tulina okusimba nakakongo oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa NUP kiki kyetukoze okusakira abantu baffe balye kubanga ffe tulete 75 ne mu budget temuli 10 ku buli 100 bize wano mu central naye Nabbanja yatongozeza Mutukula Kyotera road Nabbanja prime minister yatongoza oluguudo bagenda tutandika ddi bagambye watandika ddi teruli mu budget yenu bagambye watandika ddi tumenyeka nnyo medi mugambe nti oluva ekira oluguka wali ematuga bakatutongoza mu budget meka genda ononye budget bitwagala okwogerako okwogera kirala nebiri basic kakati wogamba nti olwo bagenda tutandika ddi kubanga nze ndi mu budget committee ebyo byonna tebiri mu byapewo baatuwa oluguudo olw'enamirembe ekayabwe mu budget ewedde katerulimu completely bali abantu baga tourism roads ekigezi ne babawa kakati naffe tulina okutuula tugambe nti kakati mu budget obunafu bwammwe obunafu bwaffe era kakati ffe tuli mu byakwambala mataayi nakugenda mu bijagulizo byokka tutule tugamba abantu baffe nti tulina amalwaliro ameka mu Buganda mu Central Region mu Mpigi extra Butambala Mpigi ne Gomba temuli mu ambulance etambula bagaba ambulance mekaze walabaawo temuli mu dwaliro nalimu okulyako ery'eggombe so I think awo tulina ffe obunafu bwe tuba tulowooza kirimu ebyobufuzi bino abantu baddawo teyo bali eyo twabateramu omubiri twayiwawo omubiri ezo tezina kye zibayamba ekibayamba ku 75 ku buli 10 ze mukuŋŋaanya kazibambi akazibu kakodo ate kakati sebo ndi waddala whip tondabye wabwerwawo ekyo nezo nze nkola kati binyumira ekyo kyo kituufu naye tulina obuvunaanyizibwa okusakira
okukulembera abantu baffe nga tiimu. Ngende wa Migadde. Mwina Buganda Caucus. Exactly. Naye tetubawulira. Tetubafiiringa. Tetufiiringa. Temulina vibe Migadde. Ate Migadde yakola n'eyokubiri. Yagikulira. Buganda Caucus. Enafu yeri. Banga kati ffe tulina eyaffe yamwanga Kivumbi. Yongeremu amaanyi. Naye kakati ne Nabbanja n'abalala. Balina eyaabwe. Sina Nabbanja ne okulirwa baani. Migadde ye boss. Naye boss. Kati ne bwe yeekola yandibadde engeri gy'eri okumpi. Yandibadde atuga Nsibambi tugende. Nsibambi mwaba Buganda Caucus. Ne mutabaayo kino kyaki mukitwaliyo titwafunyeyo kino ne mujja wakatikkiro mukama waffe ffe nga Buganda Caucus. Tulina n'amaanyi mangi. Tujjeyo kino. Abantu tulina ababaka abawera 10 n'okusoba. Twandibadde tugamba nti kino oba wa NRM oba waani abantu baffe bafa. Namugende wa speaker Migadde mubisaba oyo. Twabadde Dokolo. N'enguudo ezigenda emugga zitambula. Ziriko n'emidalizo. Ewaffe sub county namba ekitundu. Ne bodaboda yatuka ekiseera nga tesobola kgenda. Migadde. Otandikiddewo. Nkola kusooka kutereza. Mwakola Buganda Caucus ey'emmwe. Eya movement. Mu nkola ya Buganda waliwo Essiga, waliwo Omutuba n'Olujja. Soka mu Lujja n'Olunyiriri. Tulina Buganda Caucus nga Essiga. Era ow'Essiga ye Muwanga Kivumbi. Omumyuka w'Essiga Muwanga Kivumbi owanki owa Nuupu. Omumyuka w'Essiga ye Honorable Bayiga. Okwo ne kubeerako omwogezi w'Essiga ye Honorable Baagala Joyce. Omuwandiisi w'Essiga ye Honorable Nsanja Patrick Kayongo wa Nuupu. Nono wa Nuupu nono wa DP. Kuliko n'abalala. So kakati mu kino ekyali kitandika watandikawo ebyobufuzi. Ejjukira bye baatandika. Era Nuupu mu biseera ebyo ng'ekyali wamu ne batuula bagamba tu nakati ekyali wamu. Imam ndi nkozesa careful ebigambo byange. Njagala obeere careful ennyo Migadde tudde ku nsonga yaffe. Yes, mu biseera ebyo ne batuulaza Caucus gye baatuula ne bateekateeka okulaba nti buli omu okuggyako memba wa Nuupu tabeera ku Buganda ki Caucus. Kati bwe twakimanya mwe baani ffe abalala abatali ba members ne tugamba nti ku lw'obulungi lwa Buganda Caucus katubaleke mukole ki mutukulembere si kuvaamu. Era ffe tuwa membership buli mwezi tuwayo sente. By the way eriyo abantu bangi era abatamu abo kasente akatono ekumutalo obe neri abaka wa parliament n'abamu nga akulira tugambe ono Muwanga Kivumbi naye ng'osanga n'abali mu kibiina kye nga nabo tebakola ki egi 5 tusigaddewo okukulemberwa. Era tubadde bawulize buli tuyise wano nga tuwerekera. Mutusakidde ki Buganda Caucus? Kakati ekyo ekibuuzo mutusakidde ki Gavumenti njagala tukantu kano kakulu tukakuse kuba tuli mu budgeting process. Embalirira twagala tumanye obuzibu we buli. Kakati bali tugamba nti nze nkulira Omutuba gwa abaka ba parliament bali mu Buganda naye nga BNRM waliwo ate naffe olwesi bwe tubeera. Omutuba gwa gwesimbira Omutuba twakkiriziganya n'ow'Essiga waggulu eri n'ow'Essiga nti kkiriza abantu bo bano tubawumbire eno oba oli awo bayinza n'obutakutawaanya n'okuba mobilizinga amangu oba olina emikolo gy'otegese ku Ssiga. Ate mumina omukisa mulinaanye omukulu ebivayo biba bingi. Omukisa ogwo nagwo era mulinaanye omukulu ate oyinza okwesanga ab'Essiga bakutulemesezza okuganyulwamu. Olw'ensonga buli lwebawulira nti bali basinkanye n'otuba twogera ku bya Buganda bagamba kaakati mweyawudde ku kyokka nga nibo banaabayita era tebajja kukola ki kujja. Kaati naye walabye nga Buganda bwe yakula walabyewo n'owessaza nga bwe baba bakuŋŋaanya ssente tofaali waliwo n'abessaza abava oba California era nayo saza walabyewo n'owessaza
era anda Buganda caucus eyakiise wano wiiki eno gyetukola ki gyetumalako essaza area leader of opposition abo nabo basira nabo bali wansi waki wa Buganda caucus era sibadde simanyi mukulu media okimanyi nti leader of opposition naye ali wansi wa chairperson waki wa Buganda caucus naye leero naye yasaze okujja nga ate leader waki opposition naye fe tujjango abe naye mujawulira ng'abantu bakuba enduulu ate mweyawuddeko n'ekyo byonna tugamba twalina olukiiko olumu ne tubuuza nti ffe abali mwenaali tuga nti ffe twagala ki kozi Honorable Nsibambi akyogeddeko wano nti si lwakuba tetumanyi gwanga bwetambula ndi tumanyi kitukola ki twagala mu meeting eyo twabuuza bannaffe twagala ki ab'eggulu ab'enno tubasabye atyaka shoga era bagikoze eki Migadde abibitundu era bafuna ebintu byabwe sibawulira ngakuba nti mwazzeko wakatikkiro twaleeseyo kino tubimanyi lwaki ekyo kiremedde kukola kiwadde kigambo Buganda nasagala kiggwereyo kiggweyo mu lukiiko twebuuza baneffe twagala ki netugenda nga tuwayo abatugamba ffe twagala ntebe mu lukiiko si byamwe twagala ntebe banatuwa entebe bira byonna tujja byekolera entebe nene kakati abo wali obuzibu kagala kimu ntebe era abamanyi bajja byekolerako ate ng'entebe leero teriibwo okola otya nolwekyo munabyefuzi akola atya okola otya obuyinza si gwe obulina kakati tusigala nga ffe naffe tukukutira eyo netufunirawo obusamambiro obutono butufunire constituencies zaffe ku individual ki tetubafunyeemu kkiriza obaganda si ffe tetubafunyeemu Buganda caucus nesifu ffe era ogenda mu constituencies ezimu Honorable Nsibambi ono naye wano anda Buganda caucus ayinza okuba tafunye naye ate nga individu ayina eyo naye gyakukutira nafunayo akaguudo so nga twandibali tugendanga Buganda caucus netugamba nti bino bitwagala nayo nayo ejjafuuka ensonga bagamba basinkanye pulezidenti era oyo Kivumbi era oyo Mpuuga olweyo ki bifuuse byaki basala budget tugere ku budget mwe musaasanya mwe mugaba ndi munnabyanfuna ate era ndi chairperson wa Uganda Parliamentary Circle yes ekitavu ky'ababaka parliament yebatereka mu Uganda muno teri muntu mwavu nga mubaba parliament abantu abamu balowooza nti okuvuga emmotoka n'ogiraba ng'eyitawo ako ke kabonero kaki k'obugagga abamu balowooza nti okusula mu nnyumba ng'enyirira ke kabonero kaki k'obugagga naye osobola okusula mu nnyumba eyo ng'enyirira n'ovuga n'emmotoka eyo nga nayo yennyini efuuse ekizibu naye nga tolina okutuuka ku ki ku mulimu era nze nga nkozesa ebifo ebyo ebyenjawulo nagekuza okukola analysis waba bawaka ba parliament bameka abagagga ojja kusangayo nga 1%. Nabano Honorable Nsibambi abajja nga bagagga every day bongera kwavuwala. Nali na tata wange omu yali wano member parliament wano Mpindi Benedict Mutyaba. Ye Mutyaba yaddawa namulabanga Bungereze. Ja ye mwali muno. Yakomawo. Yes mwali. Mundabire. Amina se. Naye yesimbawo ng'abalala wano Honorable Nsibambi bakola ki? Besimbawo. Makindye. Nga yamanyi azze kuweereza yabo yatuuka balinanga sente ke bafuna akali kalo nga bakafunira ku Bank of Uganda buli mba mwa check genda wali bakole ki bakuwe kati nagamba I don't need this money kuba yali aware of nagamba na signing transfers to women groups akasente konna kakolenga ki olavude mu airlines ngavude konna kagende nga women groups kugamba nga ye alowooza yajja kukola mateeka kakati agenda okulaba nga asola Makindi yajjanga MP yennyini MP byakolera kati agenda okukeera ngomaja nga bakuba akadde ku gate wane Makindi bagenda ogendayo nga waliwo pick up eriko omufu anti tugenda Masaka ebyo Mutyaba yayita byagale omusala gwonna nakusayininga nenguwawo imeki kakati baagala nkwate sente ate ezenyumba rent zenajja nazo Rwengo kakati olwagera naga abanange because eki example kwate kintu kyo bitadde
kakati olwalero omuntu ajja kwebuuza lwaki n'abalala tebakola ki kyamutyaba lwaki n'abalala tebata balina kigamba Nsibambi abalala kite Nsibambi kizibu okutola olw'ensonga kizibu kita ali stranded omanyi omuntu gwolowooza nti buli gwetakayo ku luguudo aba alina gy'alaga abantu abamu bali stranded nkubuulira ne mu parliament tulimu abaka parliament bangi omusanga ne ku madaala nga really the person is stranded eri tebali ready kumu acceptinga eno ebintu bitabusinaabuza yendage wanakola ki n'omutaka emirundi n'omutaka emirundi ena finally nombuzo what is the progress nagamba man I don't understand naye nga yazze kola ki kuteesa mubaka yes amasimu gavuga oli afiride mulago oli afiride kinaga ile mukulu Medi gende mulago olabe ambulance nga ziyingizaawo ki ziyingizaawo abalwadde olabe abasawo nga bwe bali mu kudduka abakola ki even a member of parliament ku lunaku bw'abeera sente zino nti kola kizinga kakati mu byonna abantu kyebakola kino kyebakola kati eno blackmail eno blackmail olwaleero omuntu alowooza unfortunately kusiiga enziro unfortunately bannayuganda twalema okutegeera ebintu mu ngeri enjawulo and means bwenjala mukulu Medi soogera nga wenaali musoogera nga ki naye this is the issue eno yensonga eri muki mudira abaka parliament abamu bayinza okukyokola ki okubyogera parliament erimu ku mukono esiga ku trillioni 5.2 ogambye nti egendayo 900 billion teweze naki billion trillion eryo siga egendayo ku budget ya trillion 5.2 budget ogambye ni parliament egendayo billions 9 kwezo billions 9 woyita wali kuliko n'ekizimbe ekizimbibwa eyo na budget yaki ya parliament waliwo ekizimbe ekizimbibwa new chambers na biki ojja kusanga nga neyo etwala amount oba 100 kakati buli mbaka parliament alina office abamu bazisharinga alina office era abalonzi abo bakimanyi bwojja okulaba mbaka parliament osikala mu office ye abasookanga mu budget nga ekyali wansi balinga ku street musanga ne fayiro ye akusinkanira ku street today parliament epangisa kakati okukuliko ne sente ojja sanga nga out of that nga 50 billion zigenda oba wasudiru office rent ebitongole bya gavumenti bino byonna bipangisa si parliament byonna bipangisa era olagenda ng'otunula mu budget ojja kusanga judiciary epangisa wali biki nebira kati budget ya judiciary for example egenda 300 billion abaka ba parliament bali 529 buli omu alina omuwandiisi gwe yeesasulira buli omu alina advisor gwe yeesasulira naye ate parliament erimu abakozi aba civil servants abawera 5 kuba buli committee erina aba civil servants nga 9 ku 10 abakuguka mu bintu ebyenjawulo okuyambako ababaka ba parliament okukola emirimu gyabwe kakati gwe olwaleero ogambye nti afe tulaba sente zisinga okwonooneka zonoonekerawa parliament we awali billion 9 ku trillion 5.2 lwaki tubabuzaako ku report ya kaliisoliiso yasembayo okufuluma nti buli financial year esente trillion 11 zezibbibwa mu buli bwaki bw'enguzi awo wali ki wali obuzibu kakati olwaleero abannayuganda unfortunately tulowoleza wano netubirabira bagenda kudda ku social media defense nga department sisiga bagiwadde obuse trillion 5 ate wawulidde omukulu yabadde eggulu nga asumika mutabani we yamugambye tubawadde kakati agamba tubawadde talina mu structure yegaba so kati Medi nze kyenjagala n'okusumika abannayuganda manye kati abamu bajja kudda social media yes bazisale because they don't understand what they are talking about oli agamba bazisale oli mu kulaba obuwumbi olwenda alowooza basale n'obukodo muli bakodo
n'agenda okubikira neyakubikidde leero ajja gamba bazikole ki bazisanoga kati ngenda kukuwaaki eyagowera gondi omwana basale ajja gamba bafuna sente nyingi noga kati kulweggwanga bwe balowooza kino kikola amakulu kakati mu byonna bw'obeera ng'oyagala okusaanyaawo ebintu ebyo byonna bye tukola eyo mu ground mu Uganda jangu okakanye parliament ogiremese n'okugenda mu field mulaba bases za parliament ezo nga zitambula tulambula emirimu tukola reports ezo sente committee ekola requisition nze ndi chairperson wa committee national economy tufuna loan national economy yekiriza government okwewola era nja kukateeza in fact Nsibambi nja kuwa information sente za mutukola road ziri confirmed ziri pre-financing 627 billion weziri tezigenda beera mu budget because yafunibwa kiko yanoonya sente yeno oluvannyuma ajja kusasula oluvannyuma lw'emyaka 2 nga contract ekoze eki omulimu guwedde so the road is going to be so mu budget tezirimu olw'ensonga temusobola za appropriatinga kuba oli yafunibwa nti gwe zinoonye bino byonna miwolamu tuli mu Local Act oba Budget Act oba Public Finance ate ago n'amateeka weegali galaga bulungi gala amateeka bajja tutambulira omu Mpindi Local Act Budget Act ebya 2 tugende Public Financing Act eya 2 amateeka abo galumamya gatya ku nsonga eno ekintu kimu kyotasobola kukyosa mu mateeka gonna gonna ng'ogagassa azanye states bategereteddde kuteekutizekyo bulungi sinazi mugani nabo biri mu ttaka parliament bano kyebaagala parliament egitemako amakulu osigaire ng'osobola kukoma kubeera mu pulinale mu kyemba noyogeza mumwa temulekaana lunaku lerukola ki luggwa naye nga ekyemwogerako temuli informed kuba akakiiko ka parliament bwe kagenda mu field ne kalaba oluguudo kakomawo ne kakola report ti oluguudo balukoze bubi ne kagenda ne kalaba oba amalwaliro ne kakomawo ne kakola report ebyo bye biyambako n'okuinforminga budget ekola ki eddako kiyamba banansi definitely kiyamba banansi nze okugenda ndabyeko obukiiko bwa parliament for example buzeemu akamu kuko nti kaali ka national economy nogamba nti bane tulina mu masomero namwe mwerabireko tufuna seed school 3 nendabako kakaherefu akajja ne kalabula amalwaliro ne kalaba embeera gye kalimu ne kavayo nkagaye nti amalwaliro gano health center zino baza upgrading ne kakola report kati government nesinzira okwo okupreparinga budget ki kakali bano kyebaagala nti parliament mukola mirimu gyayo abantu balye sente abali mu agencies balye sente nga tewakyalina muntu yenna akola ki alaba naawe omunauganda otuukenga okwemulugunya naye nga newe gwemulugunyiza twekyo mu byonna nga tuwumbawumba kulumedi abantu kyebalina okumanya kiri kimu parliament si yesinga okugendamu baita omusaala gwa parliament lwakuba abantu babala n'amafuta omusaala gwa parliament tekikwasana nsonyi kugwogera nobagumanya it is 11 million ne bakujjako omusolo n'osigaza miliyoni 5 n'emitwalo oba 7.5 ogwo gwe musaala abantu balina okwebuuza mu kumedical tukagale abantu balina okwebuuza nti lwaki gweyo ku kyalo gy'oli commissioner nga neighborwo ng'afuna miliyoni 2-3 lwaki wobeera nga olwaziza lwaki tosaba motoka yo lwaki tomuweereza budget lwaki mubaka wa parliament olw'ensonga n'omuntu ali close n'omuntu ali close to you ng'omuntu wa bulijjo wojja okubira essimu wojja okubira n'olwekyo buli lwabeera mu kaseera akazibu then manya nti naawe muntu wa bulijjo eno referral center naawe ojja kubeera mu kaseera akazibu honorable Mpindi Bumaali Medi neyanza kokasi nali omu ku bantu abaliwo nnyo mu nkiiko ezo ezaaliwo nga twagala okutondawo Buganda kokasi naye Buganda kokasi eyo neefuuka political okulonda obukulembeze bwa Buganda kokasi gwewagisangawo waliko bakinobe naye neefuuka political nnyo era mu lukiiko olwo nayimirira ne mbaga bannaye mbeegayiridde
buli omu alina emmotoka emuleese wano naye Buganda yetugatta ffenna tuleme kwawula Buganda kuteekamu byabufuzi tulonde omuntu olw'obusobozi. Migadde ono yali ayagala kubeera vice chairman ne bamutoosinga saidi zonna era okukakkana nga bwannyonnyodde ng'ebifo bigenze mu kibiina kimu mpozi omulala yakifunako yali basikayo Honorable Lulume Bayiga kati abalala bonna ne babeera mu meeting emu Nambozi nefulumira ngawakanye kyamwanga kivumbi Nambozi yali akyagala naye n'amuwa mutemu mwanga kivumbi n'agamba Nambozi ebigambo bye yagamba nti mu bantu bonna tubaddenga wano mu mikolo gya Buganda mu biki nagundi takyalangako muwanga ne bwe tuba tusonda ssente tateekayo yadde lwaki oyo gwe mwagala okuwa era Nambozi neyekandaga naye ne tusigala nga tugala kale ebyo byonna oba bibaddewo naye tumikisinge ebibiina byonna ebiina ababaka nga bava mu Buganda bituule ku mmeeza eno betugenda okuba ne strong caucus oba waliwo bye twagala okusaka ewa president kubanga era gye bisakwa ne bino bye twogeramu nguudo malwaliro biki oli Minister of Finance nga waliwo ttiimu esobola okugenda ate bwe tuba tuli ku bya Buganda toyinza nagamba nti eno ttiimu tesobola kugenda kusinkana president kubanga mugenze ku nsonga ezibagatta ng'aba Buganda. Midi abasajja abakokasi ez'enjawulo acholi parliamentary caucus lango parliament gundi gusuka ezo gwezito oba oli FDC oba wa DP oba wachi boogere eddoboozi limu juzo ntubadde mu lutalo no rationalization abakalamojja ne batabuka nga bagala okurationalizinga gundi yabo bagiyita kalamojja development agency bonna nga boogera lulimi lumu oba wakibiina kyo oba waki ne batuuka n'okati oba mutujjako baminister bakalamojja abo mbatwali neno agency yaffe tujagala kati abantu babeera ne boogeza eddoboozi limu nefe tutuuka wano nga tuwulizaamu twabadde mu kalulu twalabye tulaba akalulu akabadde eggulu omukazi yakoze campaign honorable kati ng'ekifaananyi ky'obote kimuli mu kifuba era n'awangula akalulu kozi banna ekifaananyi ky'obote abaayo Imam bo bali ku Nyamulunga omukazi n'awangula akalulu ekifaananyi ky'obote mu kifuba kozi okyagala okkiza mu bote kati ndowooza mmedi tulina okuddayo ku drawing board kokasi ezo we yakulibwako mwami Kiwanda nona avuddeko ow'emukono kokasiza ya Buganda ebadde nga ewulikika nga muyanja ngola abalwana ng'era Buganda ewulika nga nebe tebisobola kubeera mutuleeteddeyo ki naye kati kyannaku ekibuuzo kyo oyinza okukibuuza mutuleeteddeyo ki nga tetukiina abamu tukwaba bali bo boogera biki bali ne bafuna ebyabwe bati bali bumu bajja bawula ebyobufuzi ku kino omuntu wamala okuyingira mu kayumba ako Medi aba ayingidde ng'omubaka wa palamenti mu kiyumba ekyo aba ayingidde ng'omubaka wa palamenti emmotoka ekuleese bwe muba muli ku nsonga ng'eza Buganda sooka ogizze wali wabbali mulwanirire Buganda kubanga Buganda esinga ebibiina byaffe byonna bye tuvaamu kati ensonga eyo ndowooza Katikkiro ajja tuyamba okutereeza ekyo naye kati mwenzira ku nsonga ya muganda wange Honorable Nsibambi agambye nti Buganda terinaamu nguudo njagala kumugamba nti oze ku Buganda toze ku kyafaalana kusala nsimbi nakyo ngenda kijja kukasoke ntereeze kino kubanga ayogedde ekintu Buganda kokasi obwesiga bali muzibu nebintu basijja biyingiramu naye njagala kugamba nti tulina oluguudo lwa Mutukula Kyotera Masaka olw'oluguudo weeruli tulina enguudo Medi Kisubi Nakawuka Nateete ezo kilomita 27 tulina oluguudo lwa Nakawuka Kasanje Mpigi ezo kilomita 22 tulina oluguudo lwa Nakawuka Mawuguru Mawuguru Nanziga Maya ezo ziri kilomita 11 tulina oluguudo lwa Kasanje Buwaya ziri kilomita 9 paka ebiwebbere tulina oluguudo lwa Entebbe Nakiwogo ziri kilomita 3 n'ekitundu wenzira ku buuyi buno saidi y'emukono industrial park tulina
Wantoni, tulina Kame, tulina UCU, tulina Namiryango okutuukira ddala ku Jokers, tulina enguudo zaawo mu industrial area. Bagenda zikola. Zonna zenjogera zigenda kukolwa. Mu myaka 4. Nga ziri mu budget. Mu myaka 4. Tulina Nsibambi wamuwadde leka njogere malirize. Tulina oluguudo lwa Kigombya na Mubiru, tulina Bajjo, Seeta, Jomayi, ezo zonna nguudo ziri mu gundu. Tulina Kisoga, Seeta, Nazigo, tulina na Mataba. Kati ezo Seeta Nazigo na Mataba abazuulira abeeyo bamanyi ekigenda mu maaso. Kati Nsibambi wagante tugenda wano waffe tetugenda kufunamu ayogedde Kampala kati tusogedde kuzaakira nina nyingi wano n'engeri gyonga nti obudde butono saagala kugendamu ebyo kuba bigenda kuli obudde bwange obw'ensonga enkulu. Parliamentary card njagala kusooka media okugamba nti Minister of Finance teyina buyinza kusalirawo institution zino bbiri. Government etambulira ku masiga 3, judiciary, legislature ne executive. Kati judiciary ne legislature ezo gundi teyina buyinza boga wano mutabiddewo nyingi wano mutaddewo ntono. Amateeka gatuwa obuyinza nga parliament okusalawo ensimbi ezigenda okukozesebwa ku nkola ya parliament, era ne gawa obuyinza judiciary okusalawo ensimbi ezigenda okukozesebwa ne judiciary. Enjawulo eriwo emumala okubiteekateeka bwe mutyo mubidiscussinga na president nga minister wa finance ne mukkiriziganya wano mukendezeeko wano mukole bwe muti na president. So Ramadhan Gobi talina buyinza butuule eri mu ntebe yene mu SC alina blessing ya president. Tunakiraba naye era eventually kyogera ku mateeka kati ngamba blessing ya president nkugambye blessing ne law parliament yino obuvunanyizibwa obutematema sente n'obuyisa budget. By the way ne president waba ayagala okumusindikamu okwongeza budget ayita mu parliament n'abagaba bannaye bano mubongeremu wano twagala okukola kino ngamba sizirina ng'agamba mukama we amulonda nti sizirina esente zetutematema parliament yezitematema ng'ezijjawa ziva mu musolo gwa Uganda. Yemanya nti wano kino Gobi ayinza okulowooza ekintu negaana kati kankuwa ekyokulabirako financial yeno gye tulimu yennyini medi abantu abaliko obulemu mu Uganda twabalobingira nga bafuna obuwumbi 16 buli financial year. Obuwumbi obwo 16 ebibiina by'abantu abaliko obulemu byekolamu group z'abantu 6 okutuuka ku 15 ne bafuna emiliyoni 5. Kakati emiliyoni ezo 5 zolaba Gobi yali azijjewo mu financial yeno etulimu netulwana netuzizaamu nene mu financial yeno yazijjeemu netulwana netuzizaamu. Kakati asobola okulowooza sijja kumujjako okulowooza nga PST naye okulowooza kwe si kwa nkomeredde eno yabadde proposal era parliament gyejja okusalawo obekkiriza oba tekkiriza naye nga bannange beboogedde obuvunaanyizibwa bwa parliament medi butwala ssente empitirivu. Medi yinza okugamba ekyo kyoyinza okwewuunya nti okuva twayingira mu parliament etteeka litugamba okwongereza ku miliyoni 5 mu emitwalo 7 honorable zayogedde balina otuwa amafuta naye amafuta ge batuwa bagasala batuwaako kitundu ne bagaba esente ezisigadde tujja ziba mu gundi ejja naye okuva wetwajja paka kati tetuzifunangako. Mbadde nfundikira n'ekigamba nti amafuta ago abaka ba parliament ge baawuliramu wakati paka kati tugenda kumala tugenda mu myaka 3 tetuzifuna. Kakati omuntu waawulira eyo gavumenti yagwa oba yagwa oba tennagwa naye ekikulu kiri nti tetugafuna. N'olwekyo njagala kugamba nti proposal ya mwami Gobi ye ng'endowooza ye naye ku nkomerero parliament yesalawo. By the way ffe tumuwane ssente nga ministry ya finance zeekozesa ezize nga tazikendeeza.
nange tweyanziza njaga kwebaza ababaka ba palamenti olwa presentation ze batulaze ne batulaga obunafu n'amaanyi ebiri eyo obukulembeze. Bwe ntunuulira olukangaga lwaffe n'ebintu bye bubadde twogerako ne budget, nsuubira nti kati ffenna tukkiriziganya nti administrative costs muri ne ggwanga nnyingi, era bw'ogenda okuzipeeginga kwezo etrillion 5 zebogerako ojja kusanga nga nnyingi, naye ng'ekizireeta abantu bangi bali mu bifo bafuna omusaala oba mungi oba mutono naye nga tebalina kyebagatta ku ggwanga. Mu butuufu neeyongedde okukakasa nti Uganda yeetaaga b'MP 10. Bwe bafuuka 10 buli omu badabulinga omusaala gwe, kuba ŋŋambye nti MP afuna siringi $11,000,000 bwe bajjako 40% ndowooza ye pyazi ani okukusa ku gundi omulevo mwebali aba asigazaawo ze bakugambye $5,000,000 n'ekintu ziyite 6. Okitegedde kati $6,000,000 ku muzikiti gwange wali woolaba zisiibulula abantu ennaku nnya ate nga tebalidde bulungi abasiibulukirawo 4 days 1 2 3 4 days. N'olwokuba ekigambo miliyoni kyafuuka kyangu mu lulimi mu kamwa kaffe, tulaba actually abantu baba boogera miliyoni za Uganda baba balowooza nti boogera miliyoni za dola oba za pawundi. Okitegedde kwa miliyoni za Uganda 6 $1,300 $1,300 eziba nyingi kale 15,000 ne 15,000 teziwera. Ekyo kyebayita ki kyetwogerako wano essaawa zino. Medi otambula n'ogenda mu dduuka ne bakugamba ti empale naye nga tobyagala okugula bigula dola, otanya ogende Bungereza bigula pawundi 600. Pawundi 600 zenkanankana miliyoni nga dola 8. Pawundi 600 kati wetwogerera zenkanankana miliyoni za Uganda miliyoni 3. Kati ddamu ekitunuuliro kirala. So effort yaffe ebeere nga tetunagamba babazisa tusookere tugende parliament twetaaga abantu 10 buli omu omusaala gwe tugudabulinge kati baba bafuuse 2 tujja tuba tusevinze abantu 329 esente ze tusevinga okuva mu expenditure gye bakola kino. Tudduke ka district Kampala okalaba Kampala gye bayita Kampala City Authority erina ba MP 10 erina ba RDC 6 erina ba minisita 2 erina ba town clerk owulidde 6. Kati byonna bw'ogenda n'obigatta essente ezo singa teziri mu ebyo twabadde tetuli mu binnya ebiri mu Kampala. Unfortunately olw'okuba bwe twogera ebyo tuba twogera ku bifo by'abantu bye balimu abantu tebakiraba bwe batyo. Kwegamba anyongedde amaanyi agaŋŋamba lwaki siteekwa kufuuka memba palamenti Migadde bwayogedde omusaala lwaki siteekwa kufuuka memba wa palamenti kubanga ebyo binusu MP honale bakolera binusu ebinusu ate bwe tujja netandika okukola ki okukaaba okukayana tobolaba bwe wabaawo opportunity yonna abantu gye babayisizaamu era ebinusu ebirala babifune mu kamwa biba bingi miliyoni 5 miliyoni 4. Otegedde lwaki nyingi kuba omuntu wa bulijjo ye ey'omukyalo alina obuzibu era ono bakugambye ekyatutta abantu ne babakuba emiggo ekkolo nga bagenza okusiibulukuka embeera efaanana bwetyo yeeyo.
embeera efaanana bwetyo ekyo kyekikireeta lwaki omuntu tali sure nakiki kiddako naye ekireeta ekyo kiki misgovernance okulembera okubi nga kyebagendereramu tebaagala tukyuse embeera mwetuli kati bano nga bwe bakugambye permanent secretary minister of finance asobola okujja nayogera bino naye walabye bamuwadde ne warning nalabye speaker parliament ngaamuwa warning nga gwe totumanyiira kyekigambo kyenyinza okukozesa okusaba bigambo byakoze eki byeyamugambye ekyokubiri eno ekigambo nti alina blessing yani yomukulembeze kakati ekyo minister of finance kabeere minister of finance wali omulabye nga asalonaga nti nasazeewo budget ngikolere eyo ngimale kubanza minister of finance era agizza muki mu parliament kati awo wewali obuzibu obunene bwe tutatuusa kutereeza awo tujja kusiganga bino byewalabye Nsibambi agambye nti wabaddewo okusumika njagala kwebuuza sale general w'amagye naye bagamba batya nti yatuuza CDF ne bwe yalibadde active ne bwe yalibadde active ani ne bwe yalibadde active ekyo omanyi kyekitegeeza bano yamanyi oluzungu obulungi engeri gyaliroya kyebayita oligake nga tumuvinga towards monarchy ekyo bwe buzibu naye obuzibu ebyo byonna bibaawo ng'abantu abateekwa okujja tubituuse eggwanga litegeere tuwangalira mu kutya kati ne batandika okutuyiiya ekiwudde nabye minisita omupya bwe yabadde ayogera ku bantu abokugamba nti mubaleete teyeetaaga kubasaba bannu kuba bwakkiriza nti basibe agende mu institutions ezikola ki okujjako ng'agamba bonna babalina irigale nga balina we babakuumira systems eza gavumenti tezikola ki kakati nga baagala kukozesa actually nalabye nga kyabadde very cheap politics nze nga Imam engeri gye bakikozeemu otegedde kubanga then ne offer president gye yawadde naga nti kati abeeyo kyebipiira ebyo n'enguudo twazikola dda otegedde enguudo kuba zebalyokerako bweziba babagamba bali mu bibuga mu biki yitamwolabe ojja kuvanguga nti kino kibuga oba si kibuga nolwekyo tenyayo omaliriza nakyo nze ndowooza ne allocations zino zeweda zebadde boogerako twava ku mulamwa allocations entuufu zaali badde kyetuyita per capita nti abantu tubawa okusinziira ku number of people be balina naye mu Uganda tuli ku administrative unity kyovudde onakugamba ojja kusanga division nga ey'omukulu oyo gyakola ki ng'eyina sima bayina ne seed school ezo bayina ne population yaayo eyenkana districts 6 ezeyo ebbalibbali kati ate districts ezo 6 oba buli district yafuna seed school kati abantu abateekwa okukozesa service eyo ne babeera nga bangi nnyo ekivaamu ne tubeera overwhelmed kati kyova osanga ne bannaffe bano bwedda bebogerako mu area mwetuvaawo kati betwogerera n'ebizibu emu ebiriyo n'enguudo eziriyo jo naweereza omusajja wange agenda anona ennaanansi zange n'asanga enkuba yatonye nanga ntasobola kuyitawo yasuzeeyo nakatannajja naye kilomita yewagenza okunona ennaanansi ziri kilomita 65 okuva e Kampala ababadde supposed to be surprised yesterday tebafunye nakati tebannafuna yes naye ngaekireeta ekyo kiki ye overdependence ati kyekireeta ekyo kati bwe bakola ekyo kati nga bagenda balondayo ba individual 2 3 babawa obufo nga balowooza nti bakola ki kati teri kya bulumi kyova olaba ekimu nga babantu bansendasenda kufuuka MP nabagamba nti sisobola kufuuka
kugenda mu kifo wenyina position nga sina position kwe kusigala mu Imam bwange wambwa Imam bwange nyina position nyina ne position eyo endeta n'abakulu besisuubira kujja gy'oli naye wankola byobutafuuka minisita wa Kampala bakuwa ate nkole kakati minisita wa Kampala bakuyita ate nkole ki ne bakuwa ekifo anti baali tebagala kumpa ekifo nga sirina possession ewulidde oli yangamba gwomanyi Imam Kasozi ebyo medi kankubuli abantu kyemuteekwa okumanya omusajja mumuwa ekifo era kati kyobalaba Nsibambi kati musaasira ko mutundi olwaleero nga n'okukogga yakoze kwakugwe mukutya mwene mukono nga nti ono jjajjange ono wemanyi ow'engonge nga siwawuli badde okumulaba kakati ebyo ebirowoozo bino kiri kye nakugamba luli ng'ali eno ebirabiro eno yali abitoke kati n'ayingira wali n'atandika okumanya alina position naye talina position kati n'atandika okumanya kati bwe baleeta emmere takkuta ne bwe beewometya bwagenda mu buliito otulo tetujja kubanga ali mu kulowooza bino n'emigadde ono bwati bwafaanana kati ekivaamu misikiini ne tugamba nti nebakwegamba era ebimu okuyomba okwo kwe tulina n'okubagana n'okweyogerera amafuukuule ebyo kyebiva kubanga ogana olaba musajja ali omugezi natandika okwogera lwizana nti mumayo nzize wali emabega ne mugandi wemaze okwogera ogambye nti ekibabu agambye mpulira ndi kamungulu zange tusooke twezuule tukkirize nti bwe batulondera district card oba batulondera bishop bwe balonda reverand tagenda kusaba gavumenti mmotoka ne beekweka mu ekyo ne batulyako essente zaffe nga balowooza nti baatuweera abantu baffe juzi bwe babadde mu kusiibuluka eyo mu state house nawulidde nga batulangira nti bwe twabawa essente okukola constitution ate mulabika mwakikola ki ne tubawa n'essente ez'okulonda naate abantu balabika tebabikkiriza babalangira n'essente baziwaani bazimuwa lwaki abantu okulonda kw'abasiraamu nga bagenda okwerondera abalondera ku mizikiti gyabwe gye basaalira ejjuma kwetaaga essente ezo zonna empapula ze baagala okutowandiikamu amannya kyekiki nolwekyo waliwo ebintu bwe tutaveeyo kubitereeza eggwanga ajja kusigala nga tuli mbino nze bwoŋŋamba obudde bwo weebuli Imam obwaki obutereeza obudde weebuli onolooye omutima mwene baki omutima spirit gamba etaliiwo ne bwe obudde weebuli ate ne spirit ne goodwill anti ebyo byombi weebirimu bannayuganda wateekwa okubaamu anti ekireeta obuzibu bano kye bakugambye kati tugenda tujja fuluma wano twanze tetufuluma ndaba bano baba babateeze nze mpitawo obuyisi neŋŋenda kuba siirina gwe nyinako obligation okiwulidde siirako kyenyinaki obligation nsobola okubuuza bulungi bwe mbanyanje naye bano ogabulaba nga waliwo ababazza muki bye babagamba ono agambye alina abafu bana kuba natuuze wano naye twadde tutuddeawo nempulira nga n'okulagira oyo mumwe 10 oyo mumwe gundi owulidde naye azitwala ku bukadde 5 bwe yakola ki kati bw'avaawo bamwayo kalawense k'amafuta nga tukubesimu yange awe njagala okukoma olwaleero sente tebagamba mubajetingira sente zemutagenda kufuna ezitaliyo okubajetinga kirala n'okufuna ririizi kirala abantu bali mu kibuga bakaaba ireveni etutta kati batandise n'okuteekako abasirikale abagoba abo bufuluusi bwoba otambuza akafuluusi bakugoba okaguzeewa olina lisiiti olina biki kugamba it is too bad nti tubajetinga netubulootinga gavumenti bajeti negejja naye nga mu kugifuna tujafunako haafu kati kyebagamba nti gavumenti erina okusala bajeti yeno tukubene effective budgeting budgetingira sente zogenda okufuna ekibimu ekyo nti bwobudgetinga budget nene kyovola banga supplementary baziyisa buli lunaku nti bwemukola budget nene ono mwamuwa nyingi noli mwamuwa nyingi naye ze mufunyeewo ate zirina kugendera okusotinga ebizibu biba biguddewo so kyetubasaba aba parliament babeere realistic ku nsi bweri ti after covid kati effects zitandise okulabika nti sente zibuze ne bu business abantu babadde bataddewo obugudde
emisolo tegikyalabika ne bwokamente nga tewagirisiza ejja kutuuka ekiseera ofulumya omusaayi. So kituufu babakitingire ssente ate tebagamba nti bagenda basala misaala, no, bagamba nti ebiri basic mujja kubifuna naye ebirala ebinaayitamu ennyo ekyani alina kikola kibirige. President Museveni alina okukibabuulira. President Museveni yajja okubuulira nti ssente zongenda okufuna bweziti era tugenda zigabanya bwetuti. Kati mwe ne mukkiriza nze nakola etteeka lya Public Finance and Management Act. The president is the owner of that budget. Tasobola kuwa kyatalina ne bwe oyagala nnyo. Ekyo kyeyagaza gwoby ekyo. Ekisooka nti ebitongole byonna yeewa buli kiseera ebitongole byonna already biri ku half. In fact biri ku kwota, bafuna misaala tebatambula mufiri n'emirimu tegiriyo ne projects ez'amaanyi tezirina kitulina counterpart funding ziyimiridde. Certificates ezirina osasulwa abakola enguudo bwe mwagala okukimanyi mubuuze UNRA amabanja geetuddeko kitegeeza gavumenti yagwa. nakati gavumenti oba ekubuulidde nteyina ssente ate bwogamba tolina buyinza kumubuulira nteyina ssente kyekizibu ekyo. Gavumenti egamba sirina ssente bwogamba nti tolina buyinza kumubuulira nti tolina ssente. Zensalawo kyetubasaba kiri kimu obutejenjegula eri bantu bagende munda batuule bateeseze munda bafune ekye bafunye then ebisigadde bigende biyambe kukola. Nga bwomulidde nti bajeti ya nakawuka bajja kumukola naye compensation y'abantu abagenda okuyiriza amakubo gayitewo teriiwo. Sente ezigenda ova mu gavumenti sasula abantu baveewo oluguudo luyitewo teziri mu budget. Hali oluguudo banaalukola bati. So ebyo ebitawaanya gavumenti nti budget eyagala kukola ebintu kati ng'ate sente ziriwo. Gavumenti yemu yegamba egenda kwongeza aba LC sente ate mu mwatulera eggwanga anti ke kamyako kola bakatetenkanya bwe mba muli musaze kamyako abanga baliko gavumenti tugenda kwongeza sente 10 ku 10 ate abali bali se bagenda kubongeza bagenda kirowoozo kogamba nti emutwalo gumu nogandi gwomuntu emutwalo gumu nti avudde gumu agenze kwetaano kubongeza amwezi eryo ddalu ate nekyo kirowoozo batebereza butebereza tebanaye senga banakiriza bajeti ye Bumaali tuyinza okubongeza etwali ebiri mu kifo Ssebunnya Migadde Nsibambi bagambye sente ziriwo eva amalozi agagamba nti abange akalumbiza ebitundu gavumenti z'ebitundu tugenda bongeza sente anti akamyu bwamugaba n'akamyu kiki tuliko omutwe kati babagamba naye mwe tujja kuba omutwe katono nemuwanga kivumbi osobola okuteeka emmere ku mmeeza okuzayo abaana mu masomero. Migadde wesasi olwebuvumu njagala sibu mpozi n'okukubiza abantu okujja mu misinde egigenda okubeerawo nga musanvu. Promedi nange njagala kwebaza abawuliriza ife kyetufuna tulinga kumaka kasooli oyiwamu kasooli kafunya akanunu soka palamenti kyafuna kyatwala constituency waba talina bamusala then nebiri byonna birina okola kisobo ekyo byonna sikweyagaliza kubeera bangi bamanye tebali bulungi bwebasanga abaavaako wala babbanga byonna basaba buyambi naye sikitwagala okubeera tubaagaliza Christmas nungi sorry Easter anti bibiri byobugambye kati stress eyo badde ategeeza Easter nungi abazuukira Yesu Kristo azukire n'emizibu byaffe bisobola okuba. Migadde tugenda kudduka emisinde kalivu tubagulidde emijoozi olwokubiri tuli wano Parliament tugenda kwekalakaasa ku lwokubiri so fena tugenda kukiika alagewo mugenda kulaba mugenda tulagako tugenda kugulayooko emijoozi oluso olwokubiri tuli wano tugenda kugula nga ababaka baki abapalamenti batuwadde zagula mijoozi naye tukwata mu musaala gaffe okugula nja kujambeewo mujja kujja kulwokubiri ne sipiika agenda kusooka jje kati ate naffe abakokasi kulwokubiri era abakokasi eya Buganda tugenda kwekalakasiza nange ab'omutubanja omutuba munamuleeta ab'omutuba agenda kujja naye nga sipiika
atukunga ffenna okulaba nga twetaba mu nze njagala mugula emijoozi ati okujja tetujja ne sipiika ne tutagula nja kubeera wera omuwulira nembeerawo naye mu kyonna era njagala okukubiriza ndabe buli omuzaawaddeyo bajje bawagire enteekateeka eno bonna gye bali ebeere y'amaanyi njagala okwagaliza abantu bonna eggandaalo ery'obuvunaanyizibwa ebitaliimu bizibu emijoozi bwenagula wamu ne bakapalamenti buganda kukasobojja kujja wekka naffe tetujja emirundi ebiri naye kakati Bumaali agenda kujja na Buganda Caucus ate njije ne sipiika yaviira ate male njije ne Mutuba ojje ne Mutuba guli womutuba mujja naye sebe tweyanza nekyogamba mukama abagazise okusibuluka obulungi mwenna gye muli ekya Easter gyetusoboka kubanga abenansana tunaba twakamala Easter ate nga n'abaana balowooza kudda abenansana batumidde eva wazinonewa enyama waginonewa olw'omukulu Mutuba wano angambye sebo mpereza ekifi kyenko bagibwewa kamisona